Nabbambula w'omuliro asanyizzaawo emaali y'abasuubuzi mu katale k'e Kaleere akamanyiddwa nga Kizito Market akasangibwa mu Kaleere mu muluka gwa Makerere 3 mu Kawempe Division. Naye balina kibalese muteeka kyekiviiriddeko oba kisigadde kirina omuliro. Kigambibwa nti omuliro guno gwatandise ku ssaawa 8 ez'ekiro ekikeesezza olwaleero ng'ekiviiriddeko omuliro guno tekinategeerekeka ne weebuli eno. Okusinziira ku butambi obwakwatiddwa ekiro bulaga ng'omuliro gwabadde gw'amaanyi. Mali yaffe eyo neggwawo omuliro gukutte banaaye. Omuliro gukutte mali yaffe eggwawo. Tumalina kumanya. Omukulembeze w'ekitundu nga muno omwawangalira atubuulidde nga we gwabadde. N'ekitwennyamizza nnyo nti abazinyamooto tebatutte kimala nti edikoota zaabwe zisangibwa Ntebe. Bagenze okwagala okutuuka mu kitundu okumala essaawa nnamba ng'ebintu by'abantu byonna bisiridde ne biggwawo. So mu ekyo kiba kitegeeza nti obulagajjavu bubadde bwa gavumenti olw'ensonga nti singa etuuse mu budde bizinensi z'abantu bano osanga tezanditese kutuuka kweno level kufuuka bisiriiza. Kaleere ekifo ekimanyiddwa ennyo okubaamu abayaaye bangi era poliisi obwedde egobagana n'abantu ababadde beefuula nti bazze kuyamba ate ne banyaga emmaali wabula poliisi eyambiddwako embwa y'oku kyalo okufunza ababbi. Abasuubuzi bwe bati bwe boogedde ku muliro gubakomezza. Yenga kulabika gwakutte ssaawa nga musanvu bangeeza okutuuka wano wonna kumaze okukwata sina kigenda kutaasaamu zonna kubanga zibadde essaawa ennungi 8 bankula akasimu ekiryo ekirungi nansula walako ngenza okutuuka nga mutuufu wano wonna omuliro guliddewo bukyazaffe zonna omusajja ono abadde yakakaddemu emifaliso buli kimu kyonna. Twagudde ku njega y'amaanyi katale kaffe ak'abasuubuzi ku Kaleere netwebaza nnyo abatutaasizza okuba nti batulwanyiridde abataabaddewo n'ate ne tunakuwalira nnyo era ne twekiika ensingo olwabo abalabye ku kizibu ekyatutuuseeko ate bwe bakifuula munyago. Abakulembeze wano we basinzidde ne basaba gavumenti eyambe okuddukirira abantu bano kubanga tebalina kye basigazizza. Nga munnakawempe ate nga Prime Minister abeera mu Kawempe tusaba Prime Minister aveeyo mu bwangu bw'ekika ekyawaggulu bano bawi ba musolo bateekwa okugabana ku nsimbi ezo eziba ziriwo ezaateekebwawo okuyamba abantu tubakubira omulanga. Si bokka benkubira omulanga. Nina amakampuni ag'enjawulo agali mu Kawempe n'abantu abamuzira kisabo n'abali wano bajje bayambe abantu bano kuba wano omuntu aviirawo n'okufa wano ng'emmaali ye yenna agitundako ng'eweddeko nga talaba waatandikira. Omuliro guno gwakutte kiteeberezebwa okuba gwakutte ssaawa 8 ogw'ekiro era abantu baffe bangi bafiiriddwa ebintu byabwe. Akatale kano kali wano Kaleere era bwemu ku butale engeri gyekiri nti mu Kawempe Division akatale ka gavumenti tulina kamu ekewandegeya. Ate akatale kano n'obutale bwa bannannyini bwemu ku butuyambako okulanga kusaavinga abantu baffe mu Kawempe Division. Wetuviiridde mu kifo kino ng'abasuubuzi bali mu kwetetenkanya okulaba nga bazzaawo amaduuka gaabwe. Twagala obbategeeza nti ensonga eno eteebereza okuba nti evudde wadde ng'okunoonyeza kukyagenda maaso eteebereza okuba nti evudde bwe bayita bakamyufu kujingajinga waya n'okweteekako amasannyalaze ng'ate toli mukugu. Byawanduru Bone, Salt TV, Omunyo.